emboozi zonna asobodde okuba ate ng'azizzeemu wali erugogo wabadde mu press conference oba mu lukiiko lw'abannamawulire okubategeeza ekivulu kye nga bwe kigenda okuba ate nga kitambula. Gravity Omutuju alina ekivulu nga 2 agenda kubeera lugogo, bagiyita Okwepicha concert bwegenda okuba ate ng'etambula. Wajjidde mu mawulire Gravity ennaku nga 2 ayina munnamawulire gwe yakubye nga kigambwa nti ayina ebigambo bye yamugambyeko ebikwata ku mukyala we nti Gravity akuba mukyala we. Kati katandikire wano ng'ayanjulira bannamawulire naye nga bisinze kwetoolera ku mukulu oyo munnamawulire eyasobodde okuba teyamukutte waluma. Atandikidde wano ng'abategeeza bannayuganda concert eri bweti. Naye kati leero tugitongoza official tulina show enaku z'omwezi nga 2 Septemba wano wennyini Lugogo ku cricket club. Era nga bwe tuzze tubikola kuba si bwe busoose oli ayi tugamba ogenda tuwabe kimumanyi Gravity ky'asobola okukola mumanyi nze entertainer asinga ate ekirala nze muyimbi asinga amaanyi right now saawa zino mu Uganda, in fact East Africa, sijja gamba Uganda yokka kuba Okwepicha ko kwakuye everywhere. Nze muyimbi asinga amaanyi saawa zino, so tuli wano bategeeza tulina show ku kabiri era nga mbakoola abawagizi bange, nkoola abanyumirwa music we Uganda, nkoola abantu bagala okwemalako ennaku, nkoola abanjagala. Ye Gravity Omutuju mu press conference ng'ayita bonna bamuwagireko mu ndongo. Wajjidde mu press conference omukulu ono Gravity ndowooza n'ali mu mbeera yakutya naye atambudde n'omuggo. Ne beebuuza ate Gravity abadde atya, agambye nti omugongo gumuluma ennaku zino yafunyemu ka injale naye ategeeza enteekateeka y'ekivulu yonna ajja kuba ate ng'ali bulungi. Okulumaaluma naye in case obeera emergency yimbi abalala abagira omuweero ne baguwanika waggulu. Nze nina audience yange nga bwenjimanyi manyi nekyesobola neziri sente bazisobola ennyingi naye ffe tulina ebbeeyi yaffe bwe tutambulira mpola so that buli afuna omukisa amutwalo gumu nga bwe gubaddewo ebbanga lyonna. Kyetwakyusizaamu mu VIP luli yali ya mitwalo 2 leero twayongezaako emitwalo negibeera 3 kulwenteekateeka ku bintu bye twayongeddemu wagenda okubeera mu VIP ekibaali twayongeddemu omutwalo gumu naye tuli ku mutwalo gumu VIP 3 kebo miliyoni 3. Yo Gravity Omutuju bamubuuziza ku nsonga nti lwaki tazeeyo ku Freedom City olw'ensonga nti amaanyi gali balabanga amatonotono. Ye agambye amaanyi agayina. Natandikira ku Freedom City n'egikula emyaka gyonna n'enkyusa n'engenda waggulu ate kati oli kwako kwa iPhone 15 Pro Max ate tekikuza kunoku eyo tuvuddeyo tweyongeddeyo wala tekitegeera so siyinza kudda eri ate genda nafu yate etegeera yamaanyi. Era Gravity wano wayongeddeko n'ategeeza nti ku bbanga lyakubidde endongo limwakamuwulira oluyimba lwe bayita Okwepicha ze nnyimba ze zisinze okumutunda ennyo kubanga lukubye ne Nigeria. Oluyimba olusinze amaanyi okya nnyimba music wange lwendaba mbulukoze nnyo Okwepicha lutrenize mu nsi ez'enjawulo lwamaanyi Kenya, lwamaanyi Congo, lwamaanyi Nigeria, waliwo kafyuta akali mu challenge wa TikTok ne lukongera amaanyi so lwe lulimba lwange. Wetwogerera Gravity Omutuju wategese olunaku nga 2 Septemba nga 2 Septemba omukulu Navyo naye ategeseyo balinawo battle olunaku olwennyini olunaku lwe lumu balinawo battle. Ayogedde n'agamba nti abawagizi ba Navyo n'ababe baawukana naye agamba ye tatidde ekijja kijja ensonga zigenda kutambula bwe zityo. Ate bino ebintu byanjawulo audience yange naye Navyo byanjawulo. Navyo audience ye be bali yeso bakyolaba awayuba amufayiri bange kati nange nina audience yange bakyali bange bano abagamba nze mwana ffe batunafuya fetubonyebonye n'ensi eno abacapati awolunga capati rolekisi boda esiyeri yowabwange batsikoperi audience zaawukana yunose otegeera byawukanira ddala situwanze omuntu wangu asobola otegeera ebintu bya Navyo oba omuntu wa Navyo ofaani wa Navyo asobola otegeera ebintu bya Gravity. Venues zanjawulo, interest fees byanjawulo
buli kimu kyanjawulo tegera so sisuubira mbu waliwo omusango gwe nazizza okola kyo ennaku z'omwezi 2